Talking about abantu abasoma katogere ku mwana mulenzi Daddy Lutaaya ono bakimuyita Daddy because abadde mu industry for a very long time naye tumugudde kaawo ono nga yebba w'omukyala amanyiddwa nga Mami Irene Namatovu era nga no bamaze ebbanga ddene nnyo nga bali mu mukwano. So twogendeko naye saagadde nnyo mubuuza bya mijoozi because solo abadde amaze obyogerako ye mutunuza mu parliament wali we gwokyeza wali ku ground ne mugamba first of all ebintu bya copyright biri bitya. Ekisookera ddala mwagamba muleese bbiiru naye bbiiru etayitamu etatuuka gye mutagusa ekisanja kinatera okuggwako kyekigenda mu maaso Honorable Geoffrey Lutaaya naŋŋamba ensonga za bbiiru zino ebintu bya parliament si ebino ebyoku street bino byakikuba mutwe ebintu bya parliament bya process oleeta notable nasooka nambuulira gye bayita bbiiru ekiri ekigambo ekirala nkyerabidde ekigambo ekirala agambe ekigambo ki omanye oluzungu lwa parliament lungi agambye bbiiru ne ekyo kyemugenda owulira kati agambye kimu bakite lwaki ontaddeyo mu full shot nswale bulungi mu pasito ina omutima omubi kale so agambye wamma bbiiru nekiri ekigambo ekirala baba bana bitebolinga mu parliament buli omu ayina engeri waliwo avunaanyizibwa okukikola ki okukireeta n'agamba nti nno era bbiiru ya copyright bagituuma the kiyaga bbiiru kubanga Honorable Kiyaga abatamanyi gomanyiga Hildaman ye agireeta mbwe era ne bamuwana akasente n'obuvunaanyizibwa abeere ng'agigoberera kyagigoberera alina okugenda mu committee eve mu committee egende mu commission eve mu commission ekomewo mu parliament eve mu parliament egendewo omukulu President Yoweri Kaguta Museveni agisayininga y'ensonga lwaki Eddy Kenzo yatugamba ebimu ku mitwalo wa president kulaba nga gusa ensonga zino ezaki eza copyright law so that baso giwandiika dda nefuuka lo nebeera ne enforcement baani bagenda ogikola kyo enforcinga either URA URSB police oba defense forces ebitongole ebyo ebikuwa ki ebyenforcinga amateeka so twogendeko netumugamba naye ekirala Kenzo ng'agamba tafunye support emala kuva eri mmwe lwaki temumusupportinga ne mumuyita mu parliament n'ayanja ensonga zino n'agamba omuvubuka oyo sijja byogera naye manyi sagala yingira ntalo z'abayimbi bano naye agambye ebintu bya Kenzo eyo tabina bitegeera bulungi nnyo okitegedde bunnyo naye n'agamba bba bali mu parliament ekyo kino bakiina bakikwasaganya era bagenda kuba bakivuga mpaka gye kiggwera bulungi nnyo okitegeera bunnyo so kakuba omukulu Geoffrey Honorable mbanjoga ku bantu bange mbogerako n'essanyu kakuba omukulu amanyiddwa nga Honorable Geoffrey Lutaaya abeeko byakunnyonnyola ku bbiiru nekiri ekigambo ekinnemye pasita tulekayo Geoffrey Lutaaya ekigambo nenkyogera yakyogera netaaga kumala kufuna statement entuufu gyeyogerwa so nti procedures zonna omuyita amateeka eyo bbiiru mweri era ffe mu parliament tugiyita kiyaga bbiiru omuyimbi tosobola kugenda kuva eno n'ogenda oteeka bbiiru yeeba petition ne bbiiru okugitebolinga mu parliament alina kuba mubaka so tugiyita kiyaga bbiiru eri mu process kyetugiyitira kiyaga bbiiru nti yali tabled by Honorable Kiyaga ate nga muyimbi ate omubuuza nti abayimbi nga temuyambi bo bagamba nti mubayambi sinna bakiwula kubanze nali ntuddeko nabo ne ku parliament nga baleese petition kyenkugamba nti tewaliyo bbiiru teziyitira eno n'amateeka tegayitira eno gye gayitira Honorable Kiyaga yatebolinga bbiiru ezeetambula ndowooza erina committee stage oba yayita nawo badudde ogifolowinga nti ebbiiru bwe muleeta petition abaleeta bbiiru baba babaka kati gweovaayo n'ogamba nti ate bagamba tembayambi ate omubaka ogenda kukola ki omubaka ebibyo biri wali birina processes regimu yammwe n'ekirala kyenjagala okugamba abalina okulwanira bantu abaagala ennyo copyright abantu nga ffe abalina music awangadde nnyo ffe abasinga okujaagala olw'ensonga nti music waffe abantu bazze bamukozesa bwereere nti so webaera owetteeka eryo liba lituyamba tewali gwe liyamba nti tuyambeko gundi nti lwaki gundi temuyambye sirya Kenzo wabula alikwataganya litambulireko abayimbi abalala abantu abasinga beboogera ku Geoffrey Lutaaya aluna mu biru message semakula n'erinnya ly'amayinja ligirako bati tetwakulaba ku kivulu ky'amayinja saaliwo tewaliwo saaliwo
saaliwo ate sitasobola kubeera mu bifo bibiri mu ddakiika kaseera kekamu twali tetuliiwo nti baali yagenda okutegeka twali tulina olugendo nayisobola kusaza era nali nga ngoberera ebintu bitambula naye ate siri nga siriiwo so naye ayinza okuba waali lwendikola obutabirawo era si nsonga olw'ensonga kisiteeka nti asazeemu ebintu byonna byonna oba abadde alina olugendo lw'ebweru ajja asanyusa abantu tuli bantu bakulu kati balina programs ez'enjawulo oli ayinza okubeerawo oba obutakola ki nga nkumaliriza Mesaki yakola konsati Mayinja akoze konsati Aluna yagirangiridde mukama waffe abantu bakulingirira olangirira ddi oba oli mukaka nja kujja nze music wange kyali eyo bamanja nga bw'okimbuuza n'abalabe bamubanja nina music omulungi ekyo nange nkimanyi naye abalabi bagamba nti muba ssenyonta anja kukola mu kiseera ekituufu sirina kinkyamukiriza oba mugenda kweteekateeka ne mami waffe Irene naye nja kukola mu kiseera ekituufu kuba sirina pressure yonna nti luyimba lwange lugenda kaddiwa lugenda kukola ki music wange abamwagala gye bali beebase oba muleese ddi oba nleese ddi bajja kujja mulekera tuteeka ku pressure you people stop putting us on pressure to give you music, to give you movies, to give you content. We will give you these things at our own pace. Because ebintu ebirungi birwawo. So, ngaffe okuva eri mu movie industry temuteeka nnyo ku pressure. Ne Geoffrey Lutaaya Alabudde. Agambe sikyateeka nti olina okubaawo ku concert y'omuntu because tuli bantu bakulu you people. We've grown up tubeera ne programs ez'enjawulo okyegedde bali bakyali bayimbi ono honorable ono honorable. So you people mulekera okugamba you insinuate things simanya teyaliwo olwokuba simanya weeno ogane ate oli we no. Honorable Geoffrey Lutaaya yalina trip nga tali mu ggwanga okyegedde bunyo that's why teyabeerawo okyegedde ekintu ekyo ebisigadde mujja bisomako mu bitabo so mulinde and I think wekatabalya omwaka guno ogujja tugenda bakuba show be sife Honorable Geoffrey Lutaaya ne mami bagenda bakuba show yakabiso n'ensonga eyo mugirinde temubateeka nnyo ku pressure everything is under control kiri mu pipeline okitegedde bunyo ate ffe Honorable Geoffrey Lutaaya ne mami Irene bafulumiza ku peesi yaabwe okitegedde bajja babuulira naye nga kakayimba mwakalaba muddeku eyo anyways kansoke nnywemuko ku lwendo lw'amazzi nkole kusereza bakama bange ntambula ne Harold Travel Consultants nva wali mu King Montage Studios awe nankule mujje mutuwagire mulete emikolo tube nga tugikwatako tugikolamu n'abali ku trend bane twagala ssente bannange netwagayo kondoozi obukadde nga bubiri bitwine obukadde bubiri ku butaano awo mumpe